Wabadde ovaawo mpitewo ku kyalo Bubire kisangibwa mu Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. Abatuuze babadde balonda taata Musi Fred wamu ne mutabani we Ssemba Jorrigan gwe yeegaana lwa kumwesimbako ng'abadde akuliramu okulondesa ategeerekeseko erya Konde bw'ayimiriza okusoma abalonzi mu regisita nga yeekwasa nti obudde bugenze n'alagira abalonzi ababadde baakasunsulwa okugenda mu layini wabula emabbali waliwo abaddeawo abalonzi kuponi bayingire mu layini ya taata Musi Fred ekintu ekitabudde abatuuze ne batabukira akulira okulondesa kuno era ekiddiridde kubadde kulwanagana okuva mu batuuze nga bagamba nti akulira okulondesa kyakoze kikyamu eky'okuyimiriza okusoma abalonzi ate ne bagabira abantu kuponi bayingire mu layini ya taata. Abasinga tebalina kuponi bakyakalanya babayimiriza okuvaali emabega wonna. Tebabasomye balina kuponi bazijewa okukakana ng'okulonda okusoose kuyiise era ng'akuliddemu okulondesa kuno azzeemu buto n'asoma amannya g'abalonzi era bakira buli gwe basoma ng'agenda ku layini y'oyo gw'awagira. Mwanje Abdallah Kiyimba Muhammad. Oluvannyuma lw'okulaba layini ya Reagan ng'eyitiridde ayimiriza okusoma regisita era ababadde basigadde wabweru n'obukuponi bwe babadde babawadde dda ne bamulangira obubbi kuba babadde bafunyidde obukonge bwabwe. Wabula embeera yeeyongedde okusajjuka akuliddemu okulondesa ku byalo Bubiro ategeerekeseko erinnya lya Konde bw'atandise okubala layini ya mutabani era ng'ono abadde abazisa muzindaalo. Wano omutabani afunye obululu 7-3 wabula bw'atuuse ku layini ya taata n'atandika okubazisa omumwa ng'abatuuze tebalina kye bawulira okukakana nga taata afunye obululu 8 n'obugwamu. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne bamugwira ne bamukuba nga bwe bamulangira okuba omubbi ekimutaasizza kudduka n'alinnya booda n'emwongerayo wakati mu bukambwe okuva mu balonzi. Ssemba Jorrigan mu kwogerako naye ategeezezza nti takkanya na bivudde mu kulonda kuba akuliddemu okulondesa yeegasse ku kitaawe ne bamubba era ne regisita bagikyusiza ne bateekamu abantu abatali ku kyalo nga ne gwe balonda akulira abakyala talonze obutaba mu regisita. Yokukyalo Naluvule mu Gombola e Nakisunga abatuuze bakubaganya ebikonde abamu ne bavaawo nga batonnya omusaayi nga bakayanira ebifo mwe badde balinawo okulondera era nga abamu badde baagala kulondera ku ssomero lya gavumenti erya Seeta College so nga abalala babadde baagala kulondera ku kisaawe ewamanyiddwa nti we balondera. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bannyonnyodde ki ekibaviiriddeko okulwanagana era ng'eno okulonda akuzzeemu Kigoye Weezinge. Tulondera wano olw'ensonga emyaka gyonna egibaddewo tulondera wano nze nkuze tulondera wano Pulezidenti Museveni twamulondera wano twalondera Tutuuseeko ku kyalo Namumiranga eno abatuuze bazirise oluvannyuma lwa Kalumba mu sitaafu okumegga ssentebe abadde ku Lukomo Henry era ng'ono olumulangiridde abantu ne babula okufa essanyu. Kawesa Paul yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.